mawulire gannaku kitalo nnyo nnyini ddala. Ngenda kusooka kukubira abantu mulanga bannange mukebereeko ku bantu bammwe omuwendo gw'abantu 14 sofa gwe gwakakonfamingibwa Uganda Police nti be bantu abafiiridde mu kabenje akaguddewo ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Bannyabo ne bassebo kano ko kagenda kubeera kampi naye bambi mutuyambe mutambuze message eno musharinge video nga bwe mutagisharingangako buli muntu akebere ku muntu we. Bw'oba olina omuntu wo nga yalinnye emmotoka okuva mu bitundu eby'e Kampala ng'agenda mu bitundu eby'eggulu, bambi mbasaba ne ssekusaba mukebereeko ku bantu abatambulidde mu mmotoka ekika kya Opit oba Opit Travelers. Baasi eyo yasimbudde Kampala lunaku lwaggulo ng'eyolekera mu bitundu bya ggulu. Abantu abawererako ddala 14 be bakakakasibwa Uganda Police nti bafiiridde mu njege eno oba mu kabenje kano. Abalala abawererako ddala 28 be bakasimattuka ebisago eby'amaanyi era nga bali bubi, bali mutaasulewo taakeese, nabo bennyini beetaaga essaala oba oli awo ffenna eyawamu gye tusobola okubawa basobole okuba nti batereera okusinziira ku kyabatuuseeko mu kiro ekyabadde ekyentiisa mu bulamu bwabwe. Video bw'oba omaze oggiwa like kijiyamba okuddusa speed ey'amaanyi nnyo nnyinyi ddala information eno, ate bwe tukusabira mu butongole obeere ng'osubscribinga ku mukutu information bangi ku bantu abagenda mu maaso n'okuba nti batugoberera bagifunira mu budde. Naawe bw'onna subscribinga buli kye tuteekako ojja kuba okifuna butereevu, notification ejja kujja ku simu ku computer oba ku tab yo. Nze Vicky kakati zaabadde wakati w'essaawa 4:3:5 zeze essaawa in between 3:3 ne ssaawa 5 ez'ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Akabenje akabadde ak'amaanyi mu Luganda ke tuyita Dekabusa, bus namba UBE 110H kika kya Isuzu era nga baasi eno ya kampani eya Opti Travelers. Baasi ebadde eva mu bitundu by'e Kampala ng'eyolekera mu bitundu bya Gulu City oba mu kibuga eky'eggulu. Kakati mu bitundu oba mu ka trading center akamanyiddwa nga Bobby oba abasinga ke bayita Bobby Trading Center, omugoba wa mmotoka baasi kigambibwa nti yeekanze omuntu abadde asala ekkubo mu trading center eno n'agezaako amuwugule oba amusale. Ekyembi emmotoka yagisaze agizza ku mukono gwe nga tagizza ku mukono ogw'abapasenja, era okukakkana ye abadde agenda ggulu kati nga waliwo trailer kika kya Actros Mercedes Benz namba KBS 564D ne ZE 7948. Trailer eno omugoba wa bus yajambadde bwenyi ku bwenyi wakati mu kwagala okusala ekidduka aviire oba ataase obulamu bw'omuntu eyabadde asala ekkuba aleme mutomera, ate bwe yawugudde emmotoka bambi alabika yalemereddwa. Bw'atyo emmotoka n'eyambalagana bwenyi ku bwenyi baasi ne trailer. Okusinziira ku bifaananyi n'obutambi bwe tuli mu kubeera nga tufuna bulaga nti emmotoka yo yaweddewo ekitundutundu ky'omu maaso kyonna ewabeera driver, co-driver, side za wano ndoozi wa conductor. Okusinziira bw'olaba akatambi kano embeera yabadde enzibu, yabadde enzito nnyo era abadduukiriza engeri gye kiri nti babadde bali mu trading center accident eno bakabenje bwe kagwiriddewo baafubye okulaba nti bajja bataase obulamu bw'abantu. Bagezezzaako okulwana kye basobola okukkakkana nga abatuuze bayambye abantu abawererako ddala 28 ne baba nga baggyibwawo. Akatambi kano nkasazeemukko emirambo, egimu gibadde girabika nga bagiggyayo, waliwo egimu egibadde gyalaalidde ku kyana kya trailer waggulu nga bw'olaba trailer yeeyo. Kati awo waliwo obutambi bw'ensazeesazeemu okusobola okulaba nti vidiyo esobola okutuukako because amateeka agatufuga ku YouTube tegatuganya kuteekako bifaananyi bifaanaganako bwe bityo. Rescue teams zayingiddewo, ambulances zaleeteddwa
okusobola okulaba nti bataasa abantu n'okusobola okuba nti bajjawo emirambo egyo egibadde gimaze okukakasibwa nti oba oli awo bo zembuyaga ezikunta. Era okusinziira ku information Uganda Police gyefulumiza ekakasizza okufa kw'abantu bano netegeeza nti 28 abasimatuse n'ebisago ebyenjawulo bo baddusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo agatasobola kumentioningibwa ssaawa zino nti oba abantu be bati oba gundi ne gundi baddusiddwa mu ddwaliro bwe riti. N'olwekyo awo wensinziira okukusaba otambuze vidiyo eno bw'oba omanyi nti olina omuntu eyakugambye enzija ggulu nga teyatuuse eggulu olunaku olw'ejjo, ayinza okuba teyakubuulidde baasi kika ki gye yalinnye, naye oteekeddwa okukimanya nti bw'oba tewamulabye olwaliro because omuntu eyasimbudde eggulu Kampala ng'agenda ggulu we bukeerera ku makya aba ateekeddwa okuba nga yatuuse mu kibuga ggulu. Naye byambi nti abantu tebaasobodde kubeera nga batuuka era akabenje kano we kagwiridde nga olugendo lukyali luwanvu lwe babadde balina okuba nti bakola ki nga bakavalinga. Twebaza ne ssekwebaza abadduukirize abasobodde okubeera nga bajja ku speed etenkanika okutaasa obulamu bw'abantu bano. Okusinziira ku katambi nga bwe kalabika olaba nti abantu ku mulundi guno baafuddeyo okutaasa obulamu bw'abantu okusinga okutaasa ebintu by'abantu oba okwagala okuruutinga oba okunyagulula ebintu by'abo abagudde mu kabenje. Kakati bwe singa tunaadaputinga omutima ogwo oba embeera ezo nti tusooke kufanga nnyo ku bulamu bw'abantu dhani okusooka okubacekera oba okubakwata mu nsawo kijja kwanguyaako okutaasa obulamu bw'abaki bw'abantu. Emmotoka ndowooza ogiraba ekitundutundu kyonna kati kubamu akafaananyi abantu ababadde batudde sides zaawo. Baasi etwala abantu 6 ezimu zitwala 6 ndowooza 64. Yes, kati kubamu akafaananyi baasi egenza okusimbula e Kampala ng'ejjudde. Obulamu bw'abantu bonna ababadde mu baasi eyo oyinza okulowooza nti bwagenze maaso n'okuba nti bukosebwa bya nsusso abo abatasobodde kuba nti oba oli awo bataasibwa mu bufu obufaanaganako bwe butyo. Okusinziira era ku biteeberezebwa okuba nti bivuddeko akabenje, kigambibwa nti baasi ebadde edduka sipiidi nti ne mu kaseera nga omuntu asala ekkubo owa baasi oba omugoba wa baasi yalemereddwa okontrolinga sipiidi. Singa sipiidi yabadde ntonotono oba oli awo omuntu ono yalibadde asobola okusala ekkubo oba n'omuvuzi wa baasi oba driver wa baasi yalibadde asobola either okutuukira ku muntu naye nga ka sipiidi kali controllable kangu ka controllinga. Sipiidi buli lwebeera ennyingi ku kidduka ndi omu ku bavuga sipiidi but we are necessary, naye sipiidi buli lwebeera ennyingi ku kidduka obulamu bwo gwe nga driver n'abo abantu b'obeera otisse babeera bali mu katyabaga. Emmotoka nyangu ya kusala sipiidi ne bw'oba weekanze singa eba edduka sipiidi 80 ku 100. Kyova olaba limiti ya Uganda sipiidi gye tuvuga ennyingi tesukka 10. Emmotoka yo ne bw'eba edduka sipiidi 260 oba 280 oba 240. Sipiidi gye tukomako e Uganda gye batulagira recommended ye sipiidi eya 10. Ate eyo ebeera ku zi highway. Bw'obeera ku highway n'osisinkana trading center signposts zibeerawo oba road signs zibeerawo zikulaga nti wano vuga sipiidi 5. Driver yenna yayitako mu ssomero ng'afuna driving permit amanya amateeka g'ekkubo nti wenna wensanga trading center ne bwemba sisanzeewo ka road sign oba kapande ka ku kkubo kindi mu mutwe nti trading centers sipiidi 3/5. Bwensanga zebra ewasalirwa ekkubo reducing speed. Bw'abaawo abasala basale, bw'aba tewali basala yitawo vuga emmotoka vuga ekidduka kyo simbula genda. Si bidduka bya mmotoka zokka n'abavuga ebidduka eby'emipiira 2 oba eby'emipiira 3 tricycles mu recommendingibwa kuvuga speed ezo. Kati omugoba w'emmotoka tetumanyi oba y'omu kwabo abaafiiridde mu kabenje kano. Bw'otunuulira ebifaananyi bino olabira ddala nti ayinza okuba bambi naye teyasobodde kusimatuka. Kuba emmotoka bw'aba yagikubye bwenyi ku bwenyi na trailer waliwo awo akaseera akazibwako okubuuka mu mmotoka
gwe ng'omuvuzi oba nga driver. Kubanga oba otya nti singa owa trailer agaana okutomera eyange bwenyi ku bwenyi n'asangayo nze nga mbuuseemu n'afootoola nze, kati either osigala mu mmotoka eyo n'oguma ekijja kijje, oba ate bw'olaba bbaasi eno sayidi eya driver yo totale akayumba tekaliiko, yadde newa passenger tekaliiko, naye eya driver yo sayidi oba oludda lwa driver totale ddwo teruliiwo. Ekiyinza okubaako n'ebibuzo ebizibu oba okulaba driver yasimattuse oba teyasimattuse. So kompeko katambi ako abantu balage embeera nga bwe yabadde mu bufo obufaanaganako ko bwe butyo. Embeera yabadde yakazigizigi nnyo. Batuwe katambi ako pavi. Oh God. It's terrible. So Pete was involved in a head-on with a trailer. We are trying to clear the road. Almost 70 to 80% of the bus is cleared dead. You bring the boat. This is the trailer. Sisuubira nti ate n'omugoba wa trailer bambi yasimattuse, kuba mu katambi ako olabanga n'ekyana kya trailer oba ekiyumba nakyo kyennyini kyaweddewo kyasaanyeewo, ekitegeeza nti baasi eno yabadde edduka, tukkirize oba tugaane, ne trailer eyinza okuba ebadde edduka naye baasi erabika yabadde edduka. Impact eyo, collision eyo bwenyi ku bwenyi, kidduka kiba kizibu nnyo 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 okusimattuka, naddala driver gwe bakoona nga si yakoonye. Ndowooza olaba trailer bwefaanana, ebyo ebya white ebyo, ekyo kyekyana kya trailer, I mean kyekitwe kya trailer. Impact ebeera nnene nnyo nnyo, force ebeera awo. Yadde ekyuma kiba kigumu, naye ekintu ekitali kyetegekera ate ekintu ekimuvinga kiriko empewo. Kati njagala oteebereze embeera eyaleese akabenje kano. So tukubiriza abagoba b'ebidduka okubeera nga abeegenderevu n'okubeera nga mumanyiize kino nkyogera ebbanga lyonna lye nkoledde amawulire agalimu obubenje, nti bannange omuntu avuga emmotoka ey'olukale, public means of transport, mwe mwali badde tebabakkiriza na kuvuga speed 100. Bwe ndowooza either museere bantu be musaabaza bwe muba mweyunabudde, naye mwetikka obulamu bw'abantu bangi. Obulamu bw'abantu 6 buli mu mikono gy'omuntu ogu muvuzi wa mmotoka. Basi obulamu bw'abantu 14 buli mu mikono gya driver wa taxi omu. Nze mu mmotoka eyange eya buyonjo ndimu oluusi bw'omu, tulimu 3. Obulamu busigala bulamu yadde bwa muntu omu, naye gwe weeteeke mu kiti nti bano bonna bwe mbatta, bano bonna bali mu mikono gyange. Ekikayisa akabenje tekaba keetegekere, y'ensonga lwaki kayitibwa kabenje. Naye akabenje kasobola okwewalibwa. Waliwo ebintu ebituukawo nga ffe tubitaddemu omukono okubaawo. Waliwo okufaaku lw'okweyanguyiriza.
n'oyanguyirwa okutuuka ku ntuuko yo naye ng'entuuko yo yali yawalako. Obudde bw'ekiro ebidduka bibeera bidduka nnyo, ekyo nze naawe tukkiriza, naye ebiseera ebisingira ddala okubeera ebizibu gwe avuga ekidduka ekyo kumanya nti nnyina obulamu bw'abantu bwenkoze eki bwe neetiise. So tukusaba kubira omuntu we yakugambye nti asimbudde agenze eggulu bw'aba abadde ali Kampala. Kubira omuntu wo eyakugambye nti ajja ggulu bw'aba abadde tatuuse olwaleero. Akabenje ako katuuseewo. Ennaku zino obubenje bubadde busiriseemu naddala obw'ebimotoka ezo baasi okuva kampani eya Waiwai lwe yaggalawo, lwe baagiggalawo ko ennaku ndowooza zaali 28 naye oluvannyuma baamala ne bagiggulawo. Obubenje bwayo bwe yali ekola obwali bususse. Kati ennaku zino sinnalabayo kabenje konna ka baasi kakoleddwa Waiwai. Nina ne juzi Waiwai eyampitako ku Bombo Road oyo lwe lumu lwe luguudo olwo oludda eggulu, naye ng'edduka speed nki nsaamusaamu oba speed ntonotono. So tukontrolinge speed etta, speed kills, ekyo beerawo ng'okimanyi. Juzi nali nvuga emmotoka nga ngenda Masaka, emmotoka neesula breeki ng'edduka nga ntuuse ku kiddo abava e Masaka okujja eno sayidi z'e Kampala mukimanyi nga wakafuluma Masaka bwoti wakafuluma Welcome. Ekiddo ekisooka awo nali nkiguddemu era nange bakabula katono okubagamba nti Vicky afiiridde mu kabenje. Kuba emmotoka yali edduka speed 80 nga kaserengeto kali okkirira bwoti. Kati okumalako akaserengeto bwoti okuba nga aleegaleegamu akatono bweti osanga kiddo. Kati emmotoka yali emmaliddewo awo. Ngenda okulinnya mu break ng'emmotoka breaks yazikoze eki yazimazeewo ate nga breaks nali naakaziteekako nga mpya tezinawezaako na nnaku nga 3. Naye obuzibu nga disk ndooza abateekako breaks tebaalaba nti diski okutula brake pads yali yeesaze nga yeetaaga okuba nti balongoosa surface yaayo ng'erya mangu breaks. Kati breaks ze nali nakateekamu ennaku just ntono emabega baali baziridde ez'omaaso zonna nga ziweddemu era okulinnya emmotoka nga breeki egwayo bugwi. But because I'm experienced driver namanya ki ekyokkola ne manya nti kati singa ndwawo trailer ejja egenda kunsanga tukola idinge bwenyi ku bwenyi ono kye yakoze. So kye nakola emmotoka yadde waliwo traffic kuba baali basobola okukiraba nti emmotoka efunye obuzibu. Immediately nateekamu hazards oba ze tuyita double indicator ng'ate emabega wange waliyo taxi naye esitudde omuliro erinnyeeko akabaati ate nga trailer eri mu maaso. So nalinnya bulinnya mmotoka eyali mu 7 neeyongerayo speed n'egenda mu 10 nsobole okwanguwa okusooka trailer kuba wali ku kiddo omu yaayitawo. Bwe bateeziva eno abeeno musiba, abeeno bwe babeera bayingira abava eri basiba. Kati yali ttaani y'abava e Kampala okudda e Masaka okuyitawo awo ng'abava e Masaka okudda e Kampala ffe tulina okuyimirira naye ng'ate nze ndi mu maaso emmotoka eyange egaanye okusiba. So nga emmotoka trailer eva e Kampala okudda e Masaka ebulayo speed distance ntono nnyo okutuuka ku kiddo. So nalina okulinnya omuliro emmotoka eralukemu esooke trailer okuyita ewafunda. Andijjukira ekiddo tokiyitamu straight, kirimu okuvugamu katono n'okola akakoona ako kuba ekiddo ekimu bakikiika n'ekirala ne bakiteeka wano. Kati space eno tosobola giyitamu direct. Bw'oba ova eno olina okukolamu kano n'oddamu n'okolamu kano. So nalina okusala emmotoka edduka speed 10 nga ngisala mbwegendereza obw'ekitalo ate nga ngisala okurashinga obutasanga trailer ng'esisinkanye akantu ako. So nasurvivinga accident omwezi oguwedde bwe nali nva ewaffe eyo e Masaka nga nkomawo e Kampala. Imagine nali nva nakulaba ku bakadde. So twege ati nkuwadde emboozi eyo nti singa nali nziruka speed 10 20
okukkirira okutuuka awo ne ngenda okulinnya mu mmotoka nga tesiba. Ebyaliddiridde gaali badde mawulire mabi. Kuba mu buli ngeri nali nja kukoona ebiggwa oba nali nja kutomera trailer. Singa emmotoka ate yali wansi wa speed ya 5 n'aligenze n'okutuuka ku kiggwa, emmotoka yali badde emaze okuslowinga down nga ne trailer esobola okuyitawo n'empaakinga awo wennyini. Era nagenda bugenza awo ku Starbex amafuta agali awo nenfuna makanika ne basumulula okukakana nga brakes temukola ki temuli yazisudde. Nengula brakes empya n'engenda e Kampala, era ngendo tuuka e Kampala nga brakes zitandise okweryako notantiru we bagenda ne bankolera discs za brake pads we zituula ne bazitereza ekizibu ne bakikola ki ne bakitereeza. Ekirala tukubiriza abagoba b'ebidduka okusooka ng'okwekenneenya ekidduka kiri mu mbeera ki kisobola olugendo. Tositula mmotoka kugivuga kilomita 10 nga z'ogenda okutambula n'otasooka kulaba oba emipiira miramu, brakes kwe ziri. Brakes osobola ozikebererawo ku brake fluid. Bino tetwetaaga binnyonnyola bavuzi ba mmotoka abisinga mu bimanyi. N'okakasa nti ekidduka kiri mu mbeera nnungi n'osobola okutambula ng'okkuba olimanyi oli safe. Kati ekisigadde n'okontrolinga speed mu bufu obufanaganako bwe butyo. Sigenda kusukako ko wano kitalo nnyo ekyabo abaviiriddwako abantu bammwe, kitalo nnyo nnyini ddala. Tubasabira Mukama abagumye abalwadde abasimatuse n'ebisago, nammwe Mukama abasuuse, n'abantu bammwe Mukama abawa amaanyi agabasaasira n'agayimirira wamu nammwe. Nze Vicky Lugaba Namugereka abansinkanye mu updates eziddako. Mweraba. Mbasibudde. Aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwe Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B ne C, abasajja n'abakazi ab'enyooma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba gakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi 3 zokka. Kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe. Anti obulamu bugagga okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 076436 Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Fwe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mitiyana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okukola mu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna ze mulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mini UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo
tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okuba nga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mmwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga.